Bobi Television Uganda webale kubanga otambuliramu naffe of course najjo sinziro kubanga otugoberera ensonga ku nsonga nga bulijjo tuyama okubanga tuzikutusako zigenda maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Olunaku olw'ejjo yabadde press conference era nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogeddeko eri eggwanga ku nsonga za Honorable Mathias Mpuuga Nsamba era of course n'akolera ddala kye nabadde nsuubira olw'ensonga nti Mathias Mpuuga yavaayo n'agaana ebyo byonna ebyamusabibwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kw'ossa ne Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform omukulu David Lewis Lubongoya yavaayo n'amuwandiikira ebbaluwa n'abaako byamusaba wabula ne Parliament nayo n'agiwandiikira ebbaluwa esobola okubanga ejjamu Mpuuga obwesige ku kifo kino eky'obwa Commissioner weewaawo nayo yagaanibwa okubanga eyisibwamu ng'okusaba kuno bwe kwali. Kati nno olunaku olw'ejjo President Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'alangirira nga bwagobye Mathias Mpuuga Nsamba ku kifo kye eky'obwa Deputy President w'ekibiina kya National Unity Platform era okusinziira ku bubaka obwateereddwa ku mutimbagano gwa National Unity Platform bugamba nti the President of the National Unity Platform has suspended Honorable Mathias Mpuuga Nsamba from the position of Deputy President, Central Region, for engaging in actions of corruption and abuse of office, which actions he has failed to give any satisfactory information for. Bubaka buno butegeeza nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yawummuzza Mathias Mpuuga Nsamba ku kifo ky'obwa Deputy President mu Central Region oba gye wandiise ebitundu ebyetoolodde Buganda olw'okwenyigira mu bikolwa eby'obuli bw'enguzi n'okuvumaganya office gy'abadde addukanya ey'obwa Commissioner nga kw'ossa n'eyo ey'obwa Leader of Opposition mwe yeenyigira mu buli bw'enguzi obw'ensimbi za Uganda obukadde 5 birambirira obwamusabibwa nate abuzzeeyo ewa Speaker Anita Among basobole okubanga bazikozesaamu okuyamba bannayuganda wabula ye anaasalawo okubanga ajemera ebiragiro bya President Robert Kyagulanyi Ssentamu kw'ossa n'ekibiina kya NUP okutwaliza wamu. President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akakiiko ka NEC baatula ne basalawo resolution zaali 3 okwaliko okubanga azzaayo omusimbi ogwo ewa Anita Among Speaker yagumuwa nga akasiimo okusinziira ku bigambo bya Mpuuga nga we yatugamba ekintu kye yakola akikontana n'amateeka g'ekibiina kya National Unity Platform nga kw'ossa n'ennono kw'ekitambulira n'amusaba azizzeeyo wabula Mpuuga n'agaana okubanga azizzaayo. Ekyokubiri yamusaba yeetondere bannayuganda naddala bannamasaka olw'okubanga yabalyamu olukwe neenyigira mu bikolwa eby'effumbeekezi oba ebyokweyagaliza awatali yadde okubanga alumirirwa muntu wa wansi kubanga ezo ssente zirina kuyamba muntu wa wansi wabula n'asalawo azirye yekkuse ne famire ye. President yavaayo n'amusaba of course abeere nga yeetondera bannayuganda olw'okwenyigira mu bikolwa ebyokulya enguzi ebikontana n'amateeka ag'ekibiina kya NUP nga kw'ossa n'ennono kw'ekitambulira. Ekyokusatu yavaayo n'amusaba resigninge oba awummule ku kifo ky'obwa Commissioner ekyali kimuweereddwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu mu nkyukakyuka y'obukulembeze eyali ekoleddwa myezi 2 gye twali twakakuba emabega era n'amusaba n'amugamba nti alina okubanga resigninga wabula ye Honorable Mathias Mpuuga Nsamba byonna yabigaana okubanga abikola weewaawo yakkiriza we baali bamutuuzizza mu kakiiko ka NEC nga kw'ossa ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu baamutuuza of course ne bamubuuza kajojijoji w'ebibuuzo ku ebyo byali bitambula ku social media nga kiraga nga bwe yafuna millions 5 okuva ewa Speaker Anita Among ng'akasiimo era nga kino atakikkirizibwa mu mateeka g'ekibiina kya National Unity Platform era ng'abakulembeze ge balina okubanga bagoberera nga baweereza bannayuganda abakeera enkya ne babalonda okubanga babalwanirira nga kw'ossa n'okuteekayo ebirowoozo byabwe eri mu Parliament wabula bo ne basalawo okubanga beenyigira mu bikolwa eby'obuli bw'enguzi era bino Mathias Mpuuga Nsamba yabikkiriza nti yaweebwa obukadde bw'ensimbi za Uganda 5 era n'atunnyonnyola nti
kamuweebwa nga kasiimo k'obwa leader of opposition. Kati president ng'ali wamu n'akakiiko akaddukanya ekibiina kya National Unity Platform ne batuula ne beebuuza nti ddala lwaki leader of opposition ono yasoose okuba ng'aweebwa akasiimo kano ekitabaddeewo era lwaki kakomye ku ye, kubanga jjukira baaweebwa ababaka baali bana, basatu baali ba NRM era nga Mpuuga yalya omusimbi ogwali omungi ku bo era nga omugatte bagabana biliyoni 1 ne miliyoni 2 ensimbi za wano e Uganda era nga we yakkiriza kino ng'akakiiko kamutuuzizza aka National Unity Platform ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu nakkiriza nti yaweebwa ssente zino wabula nga we nkutegeezezza yabannyonnyola nga baamuwanga kasiimo bazimunga kasiimo wabula president n'avaayo n'amusaba annyonnyole bannayuganda akasiimo ako baakamuwa akoze eki era lwaki yali amaze emyezi 6 gyokka mu office ey'obwa leader of opposition. Actually bw'obalaabalamu emyezi gino gyali tegiwinawera na kuwera mu kifo ky'obwa leader of opposition, naye n'aweebwa akasiimo ekitabaddeewo emyaka egiyise. So kati byonna Mpuuga ebyamusabibwa n'abivvoola era okusinziira ku press conference gye yatuuza ennaku eziyise yavaayo n'ategeeza nga ye bw'atavunaanibwa oba bw'atazza musango gwonna ku ebyo ebimugambibwa era naye n'agamba nti si wa kuresigninga ku kifo ky'obwa commissioner nga we kyamusabibwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akakiiko ka NEC ak'ekibiina kya NUP era n'ategeeza nti atagenda kuva mu kibiina kya NUP newankubadde mbu waliwo abamusindiikiriza okuva mu kibiina kino nga we yatunnyonnyola. Ndowooza obubaka bwe nabukutuusaako bulungi nnyo wano ku Babi Television Uganda. Bw'oba tewabulaba osobola okuba ng'oddayo mu vidiyo ez'emabega n'oddamu n'olaba obubaka obwo Mathias Mpuuga Nsamba bwe yategeeza eggwanga. Of course twali tusuubira bingi nnyo okuva mu press conference eyo kubanga bingi nnyo ebyali bimusabiddwa wabula ate ekyasinga okuba nga kitwewuunyisa of course olunaku lwe lumu ekiwandiiko ekyali kitwaliddwa mu ofiisi ya Speaker Anita Amongo kubanga kiwandiikiddwa David Lewis Rwongoya, Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform nga kisaba Speaker asobole okuba nga ajjayo obwesige obw'ekibiina kya NUP kye bwakoze oba kye bwasazeewo kubanga bajjamu Mathias Mpuuga Nsamba obwesige ku kifo ky'obwa commissioner olw'ensonga nti be baali bamulonda nga n'olw'ensonga eyo balina enkizo oba balina olukusa okubanga bamugjayo ku kifo ekyo kye baamulonda okubanga representinga bannayuganda mu parliament oluvannyuma lw'okubanga yakikozesa bubi. Wabula ku lunaku lwe lumu Mathias Mpuuga Nsamba lwe yatuuza press conference oba lwe yategeka press conference ekiwandiiko ekyo kyafuluma ssaawa ntono nnyo nga Mpuuga amaze okubanga ajemera ebiragiro byonna ebyamuduumira okubanga akola ekibiina kya National Unity Platform kye byamulagira okubanga akola oluvannyuma lw'okwenyigirwa mu bikolwa ebyo eby'obuli bw'enguzi. Ssaawa zaayitawo ntono nnyo ne Speaker Anita Amongo n'addamu ebbaluwa eyali emuwandiikiddwa deputy rather yali David Lewis Rwongoya, Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform era n'ategeeza nga bw'atagenda kujjako Mathias Mpuuga Nsamba bwa commissioner ng'ekibiina bwe kyabadde kimusabye. Kale bingi nnyo ngenda kubanga nzija nabyo maaso kokkaawo naye for now nsabye ompya subscribing o liking sharing sobole okubanga message eno etambula bulungi esobole okubanga etuuka ku buli Munnayuganda. Of course bwe tukwatako tusobole okubanga tutambulira ku pace emu obanga tumanyi ki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Tusinkale mu vidiyo yaffe eddako bingi nnyo bye ngenda okubanga nkutegeezaako Kojolo Ssenyonyi alina by'ayogedde ku nsonga eno ne Babi Tungo Kyagulanyi mukyala wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu of course naye alina by'ayogedde olunaku olwaleero ku nsonga ez'ebyobufuzi ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda.